Honey, baby, meet a miracle. Osinkane Miracle. Lawyer. Lawyer. Nenga lipa waleri nya. My wife. Wandi kogameti nzuwa lawyer bwembutankanye. So, we offer you. Naga mtu kuweyo kati. Nagamba ndi okay. Sina chenjagala. Yeah. Okay. Kale. Okay. Kati munayenga mama. Omukazi ow'empisa. Ayambuse waggulu abaleke boogere business meeting. Omukazi teyeetagisibwa nga ayambuka waggulu. Omwezi omusiru pati yakubiri kati mama abagenda bwa omukazi nga yambuse waggulu kyokka mwanjudde nga looyawe jangu tule wana jangu tule naawe ne naawe kati wakomawo oli musiru ayambuse waggulu kyembadde ntegeeza agenze waggulu jangu wano kati gwabadde ayanjudde nga looya kumbe si looya naye nasembera ate okumanya omwenzi musiru talina bugumingiriza mu ddiiro mu nyumba nga mukazi wa just ayanchifu nawe kakana mbugumye leka gwe tugire yes okay tugenda kubanga tugitandika bulambalamba it's your boy VJ Joske after beating you what is inside Buterevu katugitandikirewo abatali kumala budde nkusaba liking ate commenting okasharing bestika soke nkulage kanakala nk'ekina Uganda katono tugitandike. Yes, okay, kano kalanga tenge yafulumye dda okuva mannafa Barista Productions who buried my joys ani eyazika essanyu lyange wali obadde kaawo nenga buli kimu kikulumya omutwe nga weebuuza kiki ekikyo okugenda okuzaala munnange embuto ezizo ze zivaamu taata agezaako okugumya naye nga mwana tutte wali yadde ekidda Arisken Films gyogenda ogisanga ku YouTube channel Kerry Foundation nabo be bagikutuusaako anti nga munnange buli omu akwogerako gyogenda okusala ekigambo buli kyokwatako kyekifo ogezezzaako buli kimu buli bumpi n'intu bwe bukumanga Katonda niweebuuza ali luddawa kyekigambo kyekisembayo kijja ddi Arista Media Production eno yafulumye dda besti nkusaba oginoonyeeko Buterevu kweri ku YouTube channel Arisken Films who buried my joy. It's me boy VJ Joske. Liking and commenting or subscribing Arisken Films YouTube channel yafulumye dda. Alright, tutandikidde ate we twakomye wennyini mu kitundu ekyabadde ekisooka tuli ku kitundu kyakubiri ate omwezi omusiru and the unwanted pregnant twasembyeyo nga Engineer Willy Chief taata wa Viola Nakidde atumiza malaya naye nga malaya ezze ate ye atuheire atuheire Juliani Films. I'm going to make sure I maintain this beauty. Yamugamba ngenda kakasa nti no obulungi buno obusigaza lubeerera ojo okyuka be ku bitoba kirya sebo nga Juliani kiyina ebita bino ebikonagana nga tebyatika sebo ne Engineer Willy ebintu by'ebita bintu bye mukinsi bakonze kana Engineer Willy naye bwatyo Willy Kawesi F5 Willy mtumide konyo kablaza ekonyumire yambuuza erinnya yamugaa Viola Nakidde namugaa ngenda sima obulungi bwo munnange naye nga bannange kino kitutwalawa bagiyita omwezi omusiru and unwanted pregnant njaga tukannyonnyoke butundu 15 tulika kubiri zonna zafulumye dda ng'amanga kintu kyokuddako eno ewa JB Kalanda alina ekyaliwo n'agamba yo blood ku kawala kali ke waŋŋambako n'agamba Viola man, she's going through a lot. Naga mwana Viola ayita mu bingi mukazi wattu. You know, and she's homeless, you know. Munnaye talina wabeera taata we yamutaatulukuka. Wow. Sharpshooter. My plan. Tawe yamugaa ya mwana sharpshooter kati awobaza. If I want a girlfriend, I can get a girlfriend. Naga mwana mbanja girlfriend so ofuna. So yali pregnant. She's pregnant. Linda ko kyogamba ali lubuto. Nti ye. They're going to get married. Munnaye bali bagenda kufumbiriganwa. I passed away. Bawe nafuna accident nafa. Yeah, but passing through it. Bambi. Alabika mukazi wattu ayita mu bingi. That's what I'm trying to tell my sister that it's not easy for this. Naga mwana lwakuba sister wange amufukidde ziki. Atuhaire Juliana afuse Juliana. Like, I'm trying to tell Mimi to calm down. Mutufungezaako okugamba Juliana amwesonyo naye. And talk to Mimi too. Nagamba kale tewali buzibu. Nze ensonga nzitegedde. Nja kwogerako ne Juliani. Ate tulabe engeri gyakkakkana. Gyasala pressure. I'd have, like, considered that out, honestly.
kati omuyaye yagamba singa tabadde lubuto ekyamazima nandikijjawo kubanga mwana kyaka nakitegedde shapushut olina pulaani naga mwana webereremu Jebbi Kalanda ekisa kyo akiyina naye muli agamba kinga tekibadde lubuto nandibadde nkiŋŋa kati mukazi wattu aba ali wano ka TV nezireeta omuteesi wallo kati ono nno maama we kati kubanga ava kwegalabanja kitaawe naye munnange ebintu tebyeramba n'obuninkini obwo singa bwali bweramba mu kyenyi singa omuyaye alaba ka kitaawe wali n'amuyitirawo maama naye munnange amwadde ekirabo agamba mmwe emmese z'omu kanisa temusobola kubeera na ssaawa za kayibwezi kati nnyabo togibba owulidde naye nga gwagamba Thank you, stars. I'm in a good mood today. munange kinsanze nga ndi mmodo nongi Viewed by ugly presence. kati bambi saagala onsanyizeewo mmodo gwe ki ugly princess ne mwana ebyaddala tuhaire Julian Waluno wa mazimuko si mulongooseemu ali bulala ebyaddala And I am serious. kati okudda ku Mugisha Frank I need another rich chick to start from, else I will go completely. kati wulira omusiru ono Mugisha Frank buzannyo bwe agamba mwana okimanyi ndi bulooko neetaagayo omukazi omulala w'okutegula aga ne mwana olina ssente zonna So why are you talking about being broke? kati kikyoyogera Yeah, what's your problem? oli musiru gwe tokiraba What are you actually? oyogera ku ki My account manager or what? oli account manager storage Oh. I said I'm completely broke. kugambye No rubbish. ndi bwavu oyogera kasasiro If I don't find another rich woman to singa sifunayo mukazi mulala mugagga wa kukuula I can't take it. ekyamazima mba mpedde I have to do something about it. nina okubaako kyenkola I'm going to live with that. ne mwana ogwo mwoyo mubi nze nkubuulira kati kyali wagezaako mugamba No, don't join me. nagamba gwe oyagala kunegattako nkubuli ekyokukola Okay, now I'm ready. nagamba kale nzikiriza ndi ready nze ntraininga tuyingize akasente kati Mugisha Frank ow'omufirimu eno You sure? buno obuzannyo bwe okukakasa nti akuula abakazi abagagga akusuula mukwano kumba akubalako zizo One. But first, I need to tutor you on how to follow. yamugamba mwana oba okiyingira nina okukookinga sigamba kale nkookinga ate buzibu nze wendi And also, you have to be very, 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 very. mwana olina okuba nga oli gumite ng'ogumiza ogumiza oba osekula gundi olina okusekulira ddala osika It's a lie. bamama tebaagadde ebyo woowe And see how ba okumufiirako ebyo byayagala it's put the kati okudde Not the musawo omukulu yafumbye ne zireeta omutesi wallo very good day. oli otya ng'ayagala okumanya You're overrating this girl. mwana okisuusizza ku muwala ono How could you stoop this low? ne mazima ddala oyinza kwekkakanya bw'otyo bwekisi I'm highly disappointed. mutuufu ongiyeeyo nnyo kabulaaza nze nkubuulira gwe tokikola Julian muno muleke gwe nange I'm so sorry about I go. munayensonyoko kina mazima simanyi kikye namukola omukazi oyo She already spoiled it. no bambi about how I made this. no biri tuvive kutudde ku mmere mbadde nkugamba Check out how can just inhale, babe. Just inhale. gwe sooka ogiwunyize muwulira akaloosa Made that. I added some things to something. olaba naguze some things It's just- nengattako some things You did. gundi si gwe yafumbye It was stuff. I can swear to it. Look at what so kiwulira si gwe afumbye It's beans, meat, kati samusingi ku samusingi kye ingredients. kati ebirungo bibadde ki Sauce. like the sauce. supu ne bwe ebirungo bibadde supu I'm telling you. bambi namaana mugjamu akaseko omukazi watu Yeah. No, I made it. naga emmere nze Taste agifumba them. kale kamala ogitesitingako ndabe And the meat. obuwomi n'ennyama otesitinge okudda eno taata kifuwire kaweesi My good afternoon. afandeeko yada najja oli otya Okay. mukama wange Lady with that side. waliwo omuwala ali ebweru akulindiridde You see, then
Yes, miracle. Angambye Miracle. Oh, Yay! miracle. Miracle. Yeah, she's my lawyer. Oyo lawyer wange mugamba ayingire. I should bring her. Kati taata gubadde gumuse mu Windows adde amanya atuwaire yasazeeko. Ewaka nga ate musajja mufumbo. Miracle is that my lawyer. Mukwano Miracle ye lawyer oli gwe nagambyeko. Yes. Okay, nkane tewali buzibu. Nga zireeta lawyer Miracle. Who do we have here? Naye lawyer Miracle naye. The chief. Good day, ma. Oli otya chifu? Oli otya munange? Miracle. Please sit down. Ojja otuulireko wano. Kati nga zireeta mbu lawyer Miracle. Thank you. Honey, Baby. meet a miracle. Osinkane Miracle. Lawyer. Lawyer. Naye nga liva wala erinnya. My wife. Wandika ogambe nti nze obwa lawyer bwe mbutankanye. So, do we offer you? Nagamba tukuweeyo kaki. Nagamba ndi okay. Sina kyenjagala. Yeah. Okay. Kale. It's okay. Kati munaye nga maama omukazi ow'empisa ayambuse waggulu abaleke boogere business meeting. Omukazi teyeetaagisibwa ng'ayambuka waggulu omwezi omusiru pati yakubiri. Kati maama aba agenda bwa Turn upstairs. omukazi nga yambuse waggulu kyokka mwanjudde nga looya we. Come and sit. Jangu otuule wano. And sit. Jangu otuule naawe. Ne naawe kati wakomawo. Gone upstairs. Oli musiru ayambuse waggulu kye mbadde ntegeeza. She has gone. Agenze waggulu jangu wano. Kati gwabadde ayanjudde nga looya. Kumbe si looya. Naye n'asembera ate ono okumanya omwenzi musiru talina bugumiikiriza mu ddiiro mu nnyumba nga mukazi we just ayanchifu naawe kakkana mbugumye leka gwe tugire. Kifuwire storage. You have to believe me, Jay. Okudda ku bano. Anything that I'm doing. Ono gyebbi mu office gy'akola. Okay, N'akakyala kali Handed out. twatandika nako. You know? Kali munaye kamubuuza nnyo ku mukazi ali ewaka. It's your home. N'agamba gwe nomala gamuleeta wuwo. Like that. Come Agamba on. naawe. I don't know why you're listening to Mimi's gossip. Mbutuufu simanyi lwaki owuliriza nnyo atuhaire byakugamba. Thing with Rosie, I don't understand. Mimi doesn't help. Atuhaire akwagaliza kirungi. What's best for you? Kisinga kyakwagaliza. Get it. Kitegere. I'm not doing anything with Rosie. Sina kyenjagaza oyo mukazi. Sina kyenkola naye. To do anything Ate sina kyengenda mukozesa. for the shoes. Just kumuyambako. Nkiwa nawe wandimuyambye mu mbeera gy'ali. Si bwe guli. Ono yamugoba naye munange boosi we. Make sure you don't stoop so low with her. Munange tokisesa. There's nothing to worry about, okay? Thank you. Nga wakali weebale. I have to head back to my office. Kanzire mu office. Actually, Noonyiriddemu leero. please, but yeah. Manyi okuwaana okwekimpatiira. Bakusembyayo oba tonyumidde mu ntandiko onyuma ku nkomerero. Mama! Kati okudda eno ewa Mugisha Franka Mama, your son is back! azeeko mu kyalo. Oba lwaki abaakabi mu kibuga tuli bubi nnyo mu byalo. Nange bitama. Mama, good to see you! Mama asanyusa okukulaba. Okay, good. Mama nange mwana wange oli otya. Kye kimugisha kye bambi. It feels so good. You're so healthy, you're so fine. Mutuufu maama onyirira. Mama, Oli mulamu bulungi. The Lord has done it for us. Mama Katonda akitukoledde. Rich. Mama ndi mugagga. Ogambye ki mwana wange? Mama, see. Mama olaba. And I have a house in the city. Okimanyi nina ennyumba mu kibuga. Nina n'emmotoka. Money. Nina kye bayita ssente. Omuzungu kyayita ensimbi. From this house. Mama njagala kutereeza nnyumba eno. See, Mama nasooka anyenya kugali benjolega kuyiiyayiya naye geego tujja genda nago. Nga mpuliddemu engeri ya bogoya. Bano we basanyuka balya bogoya. Bogoya. Okudda eno. Good afternoon. Olyete ssebo ndi bulungi. You're all dolled up today. Beautiful. Onyiridde webale kusiima. Oh, all thanks to God. Munaye okwebaza kwonna tukwebazize Katonda. Just a peace. Oh. N'abazadde abaakola ggwe ekitonde ekyenjawulo. Madam Sina, Yes, sir. this is Rose. Kati bamuleetedde omukyala ono ye birungi Fiona. Help her. Namugamba munaye ojja kumuyambako. She's pregnant. Bambi ali lubuto. Oh, She's pregnant, actually. bambi. Congratulations. Yoge
okufuna olubuto ebiseera ebisinga kuba kuyogayoga oba owonya obugumba. Okay? And Rosie, I don't want you doing any other. Namugamba munaye Viola saagala oddemu okola emirimu gyonna gyawaka. Okay? Ate ye birungi Fiona agenda kubeera ng'akuyambako. Kitegere. Thank you so much. Agamba weebale nnyo munnange. Thank you for everything. Butuufu weebale byonna byonkoledde. Katonda akuwa omukisa. Amiina. All right. So let me show you to your room. Naga kale kankutwale mu ruumu yo. Thank you, my Kati bambi kibirungi Fiona kyebaleese okulabirira ani mwana Viola nakidde nga JB Kalanda yakikoze naye nga saidi eno baawe eyamulimba nti mufu omuyayi mulamu. Listen, I'm dead. Maama waba wakubuuza mugambe ndi mufu. Girl, I came back with Ate naddala oli gwe nasembayo okujja naye wano omuwala. God forbid. Banaye kikafuuwa. Mama. Gwe mwana gwe. My son. Obadde otya? You can never be. Tosobola kuba mufu oli mulamu. Mama, this is Mama, a game that gives me money. ne bizinesi Dead. mwezi gyakajja. You have to pretend that I'm Gwe just kitwale nti ndi mufu. right now. New client. Gwe nafunye nti omupya. Kati oli omukadde wajja mugambe nafa jjo. Next time I'm coming. Mama yakigaana. Frank. Dariada. You felt this war. How can I fake my son's death? Nakati mazima danyinza nti okufekinga nti mutabani wange oli mufungo oli mulamu. I don't know. I can never be a party to that. Sijja kubeera. Mama. Now, don't do this to me. Why? Mama bambi tokinkola. Look at me. I am strong. Kolabe ndi mulamu. Ndi mujimu sina wannuma. Mama, this is just my office. Mama eno office yange. Noni? Sebo n'omusiru gunaagutwanga I muli. was able to buy the house in the city and even the car I'm driving. Mbusebo mubali. Mama, it's from this game. Yensonga lwaki gunaagutwanga muzannyo Me, mwajja akasimbi. Era mwajja ennyumba n'amaka g'alina mu kibuga. Maama I've hate you. nga womanyi munnange. But you have to be careful. Kuwulidde nebeera mwegendereza. Owulidde mwana wange. Son is not dead. Tolaba nti bagamba omwana ow'obuwala asera na nnyina. Mama, nothing will happen. Ku luno wa bulenzi yaseze ne nnyina. See this new client? Maama akkiriza omuyirawo mubiri. She's low. Naga maama akkiriza nti ono omupya mugagga. Dollars, Mama. Alina $. Don't worry. We have Maama tugenda okuba ne ssente kanyingi. Yes, Mama. Just Obwavu kibi. no. Who am I to? Bannange obwavu kibi ssente zijja ne zikumalamu akatiibwa konna koyina. Kati laba maama byagenda okukola. Pretty sure that girl used charm on my brother. Okudde wa atukaire takkiriza. Of hiring a house help for that week. N'okimanyi oyo omuwala alabika yalogga mwannyinaze. You know what? Kubanga yamuleetedde n'omukozi ssebo. House very uncomfortable. Ne mbutuufu ngenda kakasa nti ennyumba eyo temuwa mirembe agitambula agifulume. This is really surprising. Kati nno omwana muwala ng'afaananyemu plan B. Okimanyi alina kali ka beauty spot ak'omumwanga akwa plan B. Fell in love with her just like that. Lwaki muyita plan B? Mama, Owedde plan B. he's strong. Kati munaye plan B naye ng'ayongerezaako eddogo lingi eryo. N'amwagalirawo kumulaba bulabi. That's my girl. Kati ng'ajja amuwa pulaani. I have an idea. Okimanyi nfunyemu ekirowoozo kyenjagala My onkolere. brother Alex is very cute. Okimanyi JB mulungi kabulaazi. Every woman's dream. Ye musajja buli mukazi gwe yandyagadde okubeera naye. Kati olonze. I want you to come to the house and Nomanyi mbadde njagala ojje ewaka visit him. omukyalire I want to see if he will like you. tulabe oba anaakwagala. Kati atuhaire Juliani ng'agamba pulaani B mbw'agende ewaka bulaaza JB amwetege waakiri ayagalemu ono okusinga oli ow'olubuto. I'll talk to him before inviting you over. Nagamba nanjagala atya njasooka njogere naye. Attention is diverted from Njagala kakasa nti ebirowoozo do everything possible. abijja kwoli Make sure he forgets about her. abizze ku ggwe. Kakasa nti okola kyonna. Pulaani B nga yeesonda genda kukola mulimu. Pulaani B agenze ku mulimu gwa kwetega JB. You know you're the only brother I have. Naye munaye Blazo omanyi gweweka gwe nnina. Ate nkwagaliza bisinga. There's something I would like to discuss with you. Waliwo kyenjagala okwogerako naawe. All right, go ahead. Okay, genda mu maaso. Mine, her name is Gold. Munaye ninayo mukwano gwange bamuyita Pulaani B. Very beautiful. Oli omukazi mulungi. I want to invite her over. Mbadde nsaba gye You like her? omulabe kolawo oba nnamusiga. That's over. Nagandi naawe. It's not a problem. Si bizibu. Prove to you that I'm not doing anything with Rosie. Kale ngenda ajje mulabe. Okay, right. Yakukakasa nsina kye njagaza Rose. Kati koze ono ye alowooza nti waliwo ekiri mu masekati ga JB ne Viola. Kati muleeta oyo pulaani B mulabeko wena musiimo ojja kakasa nti sina kye njagaza nakidde.
Plan B ng'abukeereza nkokola. We like you. Munange okimanyi nkwagala. Every man would love to have you. Mbutuufu buli mukazi yandyagadde okubeera naawe. Allow me to love you. Bambi nzikiriza nkwagale. Regret it, I promise. Tojja kwejjusa munnange. You share your kind words, it's a compliment. Wulira nno. Can I ask you a question? Nkubuza ekibuuzo maama. Go on, shoot. Genda maaso. Man, do you want? Oyagala musajja kika ki? Okay. Wulira Plan B omusajja gwayagala. Well, Wulira. I like a man that smokes, Njagala omusajja anywa musigala. drinks, Akubwa akabanga. takes me to the club. Antwale mu kiraabu. My wardrobe that takes me around the world. Gamba ajjuze wardrobe yange ngoye ez'enjawulo. Ambunyisa ensi ez'enjawulo. That is crazy. A man that can knock Njagala omusajja sobola okungalabanja mu buliri mpite ne mange yafa. That means we're not too compatible. Gamba okimanyi tetujja kukwatagana. Because Kubanga I don't do most of what you do. butuufu by'osinza okwagala sibikola. Yeah. About the bed thing, pretty good there, but I'm not going to knock any Nagamba ebyobuliri bwo ndigumite naye. stuff you said. Bino ebirala mwenge bikoze bitete tukwatagana. So I don't think we're compatible. Tekijja soboka. Come on, we can work it out. Ne naawe tusobola okikwasaganya mpola. yeah. Plan B akalimu tekamulemye ono. Hey, Rosie. Katuba tuli wano Viola ne zimuleeta Viola. Naye kale kengende mu luumu yange envuddeyo. Plan B bamuleese. Atugaire Juliani yaleese Plan B. Yeetege mwana mulenzi gye B Kalanda. John Bosco kati. Amubuuzizza kibuuzo. Oyagala musajja nabaki ko Plan B njagala kubwa akabanga kwegamba anywamu antwale out ansasanyizeeko omusimbi tugende in and out kwegamba ng'ate oli omusajja sibya ne Plan B ate kuno naye animbye ne anyway asobola okuba nga yayogedde kyayagala Plan B ow'omu firimu Sophie tontambaala tujja vaawo bubi nnyo kati bambi kakazi katukali eno kabirowoozaamu kalina ennaku yaako bambi omusajja ye ekyamazima yakalimba nti yafa niko kamulaba lwakuba waliwo endowooza egamba nti noba omuyaye si yeye nti oba hallucinations ninga kamulaba ku luli nenga ate kati naffe abalabi ba firimu kati tukikakasa omuyaye mulamu bambi ebintu bwe biti tebimuva ku birowoozo nakide Viola ali lubuto ate omusajja agenda tuba tuli wano zireeta jebbi why sikani zigenze zitya The baby is 10 weeks. naye baby Also in a good position. akyali mu wiiki ate ng'ali mu position Is ntuufu there anything you want me to get for you? kiki waliwo kye mba nkuleetera kati mukazi wattu abadde yakava ku sikani naye nga bwe olubuto luli oke luli mu position nnungi bambi nagamba kale kengende mu sitting room nja kudda nkulabe n'alyoka addayo ku mulimu gwe bamuleetedde maama kakazi katu kalino ssente kalina buzibu omuyaye Frank yafunye dda Paula Mugisha Frank kano kakutudde Mugisha Frank actually ye director of Free Films mu munoonyeeko YouTube channel bagita Free Films Uganda kati Frank When you're the woman, yafunye client omulawulira bwamuwaana right? ekiki This is the sweetest word. nange ekigambo sikikulirangako bwamwagala byanjawulo ekigambo kipya nnyo oh my god Of course, you're my girl. gwe mukazi wange But first, I'll have to take you to the village and introduce you to my. nekyanjagala kutwalako mu kyalo nkwanjule maama ne bannange musajja gwe bulijjo oli siriyasi bwoti Serious. tamanyi ali ku eriyo I love you. nkwagala nnyo But kati wulira koodi It's there. you know you're yet to give me. omanyi bebi Give me. akuba obuzibu tebannampa musaala ate Talk too much. leka toyogera nnyo Later. ezo ebyongenda bidda bulinga omusaala gwofuna osobola ogulya maama ebintu ebiwera tugende tumukyalire kyekyo mukazi wange wegendereze nnyo buli wobeera mu relationship n'omwami naye nga oteeka akasente ku mmeeza omukwano guba mungi kyekimu n'omukazi ngewataba kasente biba binyiizo okudda eno He was asking me so many questions. Plan by'omulimu gwamusobedde amubuuza ebibuuzo bingi And I told him I like my men. yambuuza musajja kigwayagala nange ne mugamba akubwa And kabanga they'll take me out. anaatwalako ebweru awutu tulye ku He said simbi his opposite.
nangamba mubiri opposite naye byali. And you know the worst part of it? Nomanye sinzo okunuma. Brother left me in the living room. Oyo kabulaso wanda. Andese mu ddiiro n'agenda n'agoberera kiri ekininki nikiva nange ebyo biruma tuhaire ebyo. You don't get common sense. Butufu tolina amagezi nawe. Can you go and tell a man that... Ne mazima ddala omusajja akubuuza ata n'omugamba oyagala akubwa kabanga nabikoze. Gwe bagambye bulazo wange ali kika kya musajja modulo. I'm sorry how he treated you, but you messed up. Ne mwana gwa byonoonye. Just being real. Kati ate nze nandikoze ekyamba nange mugambye benjagala. Plan B musajja gwayagala ogenda kuddayo. For me. This time around, bambi kuguno omulundi. You go back and tell him that you were just testing. Nyamba ogenda omugambe nti wali obadde osaaga. You actually don't like me. Obadde omutestinga toyagala banywa mwenge. Man, that he is yours. Oyagala omusajja obuvunaanyizibwa. Can't get his attention. My brother does not like a ras girl. Oli tayagala baana ba kibi. You really have to go back and try harder. Tayagala banigga agezaako. It's a mungu as a church girl. Nze namugamba oli kyakiga gundi ani gwoteeka mu kanisa. Kati plan B wakuba amatenda ayagala tayagala. Addeyo akonvisinge mwana mulenzi je byamwagale. I don't need all this. Mwana bino byonna sibyagala. Take care of me. A man like Chief. Njagala omusajja nandabirira nga Chief ne bannaye. This Plan byamangibwa ne Chief. Wile story kimwana. Take care of him more than Chief. Nagamba ogenda funa agenda okulabira okukira Chief. Oyo kabulaza asobola ajja kulabira okukira Chief gwe mulemezemu mwagala ebyala. Kati atatuhaire Julian. Simanyi. I'll try now. Tosobola kungamba mbu oyagala nnyo bulazo. Nembo olwokuba oteeka oli omukazi gw'otalina ky'omumanyiko wakiri omuwa omuswaso wangule guno guli mu firimu. Wakiri omuwa omuswaso wangule guno. Ne mwana. Kati mukazi watu bambi aba ali wano atambula ku street. Jukira tayagala tuulirawo mukazi mukozi. Ate mu bulamu bwa Viola Nakiddo waddala. Ono S6 alina munsi zaweru kagala nnyo kola. Kumbe tuba tuli wano. Wali ono bad girl nugunya namusako owai mbadde ninano kapisto gambo otya mpe nsaweyo mu bulungi we bate babba amulaze mundu n'agenda boy yabera shock agenda okuba nduulu oluvanyuma amubi uyo nga yasuddeyo dda ate nga tozine ezimulwisa nasooka zaako emisinde abasale kubo ngeyo nga tuvuddeyo Mugisha Frank ali wano nekyaliwe nenga ku street yemu mukazi watu ate kwatambulidde bannange ladies and gentlemen Viola zemu n'alaba omugazi Frank nga mulamu ate wadda kuluna amuguddeko tewali budde bwakudduka gwe Frank. So you are alive? Okyali mulamu sebo? Are you okay? Laba omuyayo yeemagaza. Sorry, my name is not Frank. Nyabo sinze Frank. Ng'eddoboozi ly'ejjo. Don't tell me that. Tongamba bintu ebyo gwe Frank. Frank Yuko kennyini Mugisha. came to me. Ne wajja gye ndi. An accident, I died in a car. Kyaliwo n'angamba mbuno simanyi bandetera amawulire wano mbu wafudde mu accident otegereka wayidde. Madam, I don't know you. Nyabo sikumanyi. If I'm not ate sinze Frank aze Steve Gundi yegwe. Ananga okumujja omuyaye nga yeye. How can you do? Omuyaye nga yekaza bwe kaso oyinza otya okunkola kino Frank. Mwana saagala kuyomba n'abakazi bakuno ennaku zino beesiba ku bantu. Sebo ne yefuula atamumanyi. N'ayingira emmotoka n'atambula n'agenda. Ye Frank. Nakuguyayi gusobola okwekalizaamu. Baby kyolabye si kyekyo nenga ogusanze guli mu bwenzi. Frank is not dead. Ne bannange nkitegedde Mugisha tafanga. Life. Mugisha mulamu. Even when I saw him, he claimed that he didn't know Kyokka ne weemulaba n'agamba mbu tamumanyi. what I did for him. Ku byonna bye namukolera. In Bambi. night knowing who I am. Mbutuufu n'agamba tamumanyi. It's not that. Birungi yagezaako omugumya luyungi Fiona ge Uganda. I know it's not easy, but you're not just hurting yourself, you're hurting Namugamba munange ekimanyi si kyangu n'olumya mwana. the end of your life. Oba oli lubuto teweetaaga kubeera na stress. Ate oyo bbaawo Frank si bwe bulamu bwo please. Now you have Alex in your life. Kasita oyina Jebbi mu bulamu bwo. I can be the mother you know. Nange nsobola okubeera maama wo gw'otakyayina. You don't need Frank anymore. Bambi yageza
nagezaako omugumi nagamba Mugisha tokyamwetaaga kasita olina Jebbi Kalanda ate nange wendi Whatever do it. nja kubeera maama wo We loved each other. naye twayagalana Each other. netwekolera ebintu bingi buli omu n'abeererawo munne Dear Lord. ajja ate okuŋŋamba mbutambaji Easy and calm down. yamugumya n'amugamba akakkana munnange If he could deny you, then he is not worth it, my dear. He's not. bambi It's not my daughter. bambi mukazi wattu birungi Fiona Just take it easy. mukozi we naye mukulu ku myaka gye so amanyi mukazi wattu kyayitamu baba bali wano ne zireeta Jebbi Kalanda Fine, you're crying again. n'agamba okyakaaba buzibu ki Huh? Why are you crying? sooka ombulire buzibu ki najja amuyitiremu We amugamba saw him. Frank Saw amulabye him and then ebyaddala he tried knowing who I am. mulabe neyefuula tamanyi Someone that looks like okakasa tolabye muntu mulala Oh, amufaanana he was- nedda abadde ye Man, I had- mugjeeko ne galubindi omusajja gwe negalabanja naye nankola n'olubuto oŋambe simumanyi Myself, he said he doesn't even know. nemutuufa negali nangamba tamanyi He said his name is Nof. nangamba musiye His Frank name is now. simanyi kati yeyita Steve He do that. nemutuufu lwaki ayinza atya okunkola ekintu ekyo I had to. namugamba omugoberedde I wasn't okay. nagamba amugoberedde He lives at GRA. abeera eri I'll get esumbwe ku mabanda ku Mityana Road Frank ankuwaddeyo His friend. Frank Mugisha why? abeera sumbwe ku mabanda offices za Free Films Uganda channel eyo channel muginoonyeeko babesti munzikirize tutandikire wano akatundu akagenda okubeera akokusatu ennaku zino sikyagira ku Nokisi kuba nabagamba munfunire nenga Nokisi yakola ebintu bino yayimiriza firimu zino nga zinyuma tuba tukyanyumirwa Nokisi najja Osega nagiyimiriza nagamba Josh twakasaza akatundu akayina komaawo nina bagambe wabeeyo omwana ow'obuwala ajanyonyogere Nokisi obugere wakiri tubawe tubanga twakatandika okulaba firimu amunyonyogere obugere atandika omukwasa mu kaninkini kati Nokisi oba omukwasiza mu kaninkini alolobale fe firimu tugimaleyo tusuke party 1 obutundu bwonna tubugatte mbadde Vijay Jessica mukwano gwammwe it's your boy Vijay Jessica, see you my besties next time Jessica a video of mobile the value created by both you and me salongo ate oba kiki ekikaabya taata Chief Engineer Wile Kawesi storage katugisange I love you my besties